oluba luno wano kati nga mu abaami omutandikira okumera ebirevu wano akagumba kali munda wano ke kakutuse bakakutula oba na wano okwambuka kutu oba kiba kinyo oba kira yakabanga nnyo okutu waggulu wano ng'otunudde side ya left ndowooza kati ako kenkugambye akagumba ako kalundi kano kalaba akaddugavu kano kakiraka kano era olaba nti kaawukanye kano kali eno kano kali eno kano kali eno olwatika weeruli kati bakulaga nti ebibino bino kino kyonna ekiddugavu kino kyonna kifu amanyi kwe gatudde kiri bwe kiti kino kyonna kyalwadde oba kyayonoonese awalamuko weewano olaba white ono era mu butuufu yenna baamusibye kati lino erinnya oliraba limisingawo olirengera gaapu weeri yenna musibe tasobola kwogera talya tumukuumidde ku mazzi tumukuumidde ku juisi butunda ng'obwo tumukuumidde ku bintu ebiri softi. Balamusiza mwenna abakatwegattako abatulaba amannya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ne mama wa Junior baganda bange mwenna Junior bamubye baade bamusse ebyaddala omanyi omuntu okwata emmundu n'agikubisa ne bakuba ne bakuleka ku ttaka nga bamanyi owedde nti embeera Junior gye yabaddemu. Tuli ne mama wa Junior atubuulire buli kimu ekyabaddewo. Junior ali mu mbeera ki naye mubeere bagumu mulabyeko Junior tali bubi ajja kutereera naye nga yeetaaga essaala zammwe yeetaaga buli kimu ekisoboka okubeera nga atereera. Maama nkulamusizza. Kale sewo. Otya nno? Ntyo. Ogamba otya mami? Nze ndi bulungi olw'embeera otunuulira ebiri mu nsi Katonda akyali wamu nange okulaba essaawa eno nga ntudde wano naawe ndi bulungi. Maama amannya gwana? Amannya gange nze Namayanja Florence Tamale. Namayanja Florence Tamale. Gwe maama wa Junior. Kituufu sebo. Kakati ekinsonga etuleese wano kutubuulira kyekyabaddewo kyekiriwo omwana ali mu mbeera nki ebintu ng'ebyo ekituufu kyo kikuba buli omu alipootinga bibye nga bumanyi social media nti Kabadi ate yeekubye tiyagudde mu sseŋŋenge simanyi baamukoze bati nga womanyi social media kati gwe maama osobola otubuulira ekituufu ekyabaddewo. Nyinza okuba byenjogera nga ddala byebituufu kubanga nange mu kumutuukako byensanga kati byennasanga byenkubuulira embeera gye namusangamu gye ŋŋenda okubuulira kuba byonna entuukawo yaabyo nange saali naye naye nga kye nasanga obudde bwakya nawuliziganyaako naye essaawa ez'enkya abadde atera okukeera nambuuzaako olumu ekyo yakikola wakati w'essaawa ezaddirira natambulako ne ŋŋenda okutwala maama wange mu ddwaliro naye mulwadde bwe muzza gy'abeera mba sinaba nakusiibula kuvaawo ng'essimu ejja olwo kyenkulekeddeyo katono nnyo emabegako dakiika nga 3 mu ekyo era yali azzeemu okunkubirako ku ssaawa mmeka? olwo ziri ssaawa nga 11 buziba kawungeezi. Olunaku ku makya wasuza otya maama oli otya kuba sikyasula naye kati awo agezaako okunnoonyaako maama oli otya biki kuba ntera okubaamu ka pureesha olumu ndowooza n'ekimuzibu wali yakutandika olunaku nga tamanyi bwendi yakikola nange nentandika emirimu gyange nengenda okutwala mukadde wange mu ddwaliro naye tuba tumuggyeeyo nga tukyatuddeko awo nalina mulamu wange bwe tutera okutambula essimu nejja ssaawa nga 10:11 nga Joseph yankubira mami oli luddawa konze ndi wa jjajjaawo yali yayogeddeko naye eggulo limu naye essimu neemukutukako kati okunziramu okwo alabika yali addamu kabiipu kange nali njagala ayogereko ne jjajjaawe konze ndi wa jjajjaawe kale mumpe njogereko naye era n'ayogerako ne jjajjaawe nange kati wakati awo netwogere eddakiika nga 10-15 n'avaako ebyaddirira nali simanyi nnyo gy'alaga n'aŋŋamba
yagala gendako Makerere kulaba ku Namuli. Konze kale kati Makerere n'agenda, kituufu yagendayo bagenda okutuukayo ng'ate ne Namuli wakati awo azze wano okundabako. Muto ali Makerere tiyamusangayo nga ne Namuli azze wano okundabako, ate ne Namuli nanga wakati yansangawo. Ngenze ku lwa jjajjaawe kati naddamu nankubira nangamba mami ntuuse Makerere naye bangaye Bridget taliiyo azze waka nga ayinza okuba gyali kuba nange siriiyo. Fina ndilowooza nti olunaku kati luwedde sikyaddamu kumuwuliza oba oli awo mpaka nkya. Essimu gye naddako okufuna yali ya taata we Siniya. Nga mbuuza oli luddawa, konze nkyali wa maama. Nangamba naye gwe atambula ekiro ewa maama era tonnavaayo. Nangamba genda ku Mawanda Road, omwana bangambye bamukubye oba afudde oba mulamu, naye ngenda ku metro kola program, sooka ogende ku Mawanda Road olabe eby'omwana bye bangambye. Konze ani abikugambye? Nanga atombuuza bingi, sooka ogende ku Mawanda Road. Ne muddamu ne mugamba ssebo Mawanda Road munene ddala ntandikirewa. Ndowooza naye nga talina bwandagirira. Nkwata mmotoka nga nvuga, Mukama yampa, ndi muntu nnyo wakwekwasa Bikira Maria ono. Yampa obuvumu, mmotoka nagivuga nentuuka naye tubatuuka bwettuka Mawanda Road. Newabaawo omusirikale addamu n'akuba essimu. Kati olwokuba nali nvuga mu mmotoka omwo era nange nalinamu omusirikale, kyenva muwa essimu nti yogera n'ono kubanga nvuga. Omusirikale nga bamudayirekitinga bulungi, nga bamulaga nti mujje Kamwokya muyite ku Church Road mutuuke ku ddwaliro baliyita Global Medical Center. Omwana ono wetumutadde nga mubuuza babuuze sseba ali mu mbeera ki. Bagamba ati tulina kye tujja kuba buli abula mutuuke afunyeeko ku buyambi obusooka. Nali muvuzi mulungi, natuuka bulungi okutuuka ku mwana nga tantegeera. Avaamu omusaayi mungi nnyo mu kamwa, mu kutwa okumu ne mu nnyindo. Anesuuka kwonna eddwaliro lyali limukoze bulungi, lyamuwa essuuka era twasanga bamwalidde bulungi. N'okumubikka bamubisse, abamutaddeko eccupa naye ng'avaamu omusaayi. Maama nga tetunatuuka mu ddwaliro. Yes, twagala osooka otegeera. Bwabaawo amasimu agaavuga nga bakomuniketinga naye era asimbula saameka okuva e Makerere. E Makerere akugamba nti yavaayo ssaawa emu yennyini olw'eggulu. Afuna ka booda booda kamutambuzeeko okutuuka ewuwe gy'asula. Naye wakati w'essaawa emu awo n'emu ekitundu ayitawa akugamba nti yayambukira ova Makerere ayita Wandegeya ayite eno Mulago. Yakkirira oba yafulumira mu geeti kinga ofuluma e Makerere eyo saagitegeera. Naye kye nategeerako ekitono nti yayita ewa Pasita Kakande. N'ayambuka waliwo awo akaguudo akapya akakoolaasi omulungi awo. Ndowooza bw'okkirira olabika ogwa ku Mawanda Road wansi eyo. Kati awo enfuluma y'e Makerere geeti kye yamufulumya yo sigimanyi. Sibimanyi. Yabeera 10-10 ebyo mwe mubimanyi. 10-10 n'oyita wano wansi n'ogwa wano wansi ku mafuta waliwo akakande n'oyambuka bwe kyali. Kati olw'okuba nti n'okwogera kwe kubadde tekunnabeera kulungi nnyo, ebimu ne byayogera nange sibiwulya. Kati wakati awo ddala awatuufu naye nga ki ekituufu oluguudo lweru. Kye simanyi oba yali amaze okugwa ku Mawanda Road oba yali akyali ku Kamulagolago. Atuuka atyo bagwamu ate ng'ali ku booda. Ekyo akugamba nti yali mu makkati ga Makerere ne Mawanda Road agenda amutuukeko wakati awo mu mulago awo. Yafuna essimu ng'emukubirwa omukulu ayitibwa Gilbert. Nze gwe simanyi. Era kye sinnamanyi oba amumanyi oba tamumanyi oba balina nkolagana ki era simanyi. N'amugamba mirundi oli otya? Gye ndi ssebo oli otya? Simu yo ekwata ssente nti ye ssebo yakozesa ekwata ssente.
ereeta mannya ki n'agamubuulira. Ono ali ku booda naye ng'ebyeyongerako awo yali tabiwulira bulungi. Era kyava agamba owa booda sooka onteekeko awo male okuwuliriza ono byakola ki byagamba. Oli kwe kumugamba owa booda siina buzibu naye nze 3 zenkuleetedde okuva e Makerere zimpe kubanga kafi akoze eki ate ngenda wala ojja kufuna omulala bw'oba omaze okwogera. Yakikola n'amuwa 3,000 nadda ebbali w'ekkubo n'ayogera n'oyo yali amukubidde. Era bw'amaliriza kugamba nti yali amaze okwogera nazza essimu mu ki n'aseetula ku bigera adde ku kkubo. Owa booda afuna oli yagenze afune omulala naye aba aseetuka bw'ati kutuuka ku kkubo emmotoka Mark X sigimanyi nnyo bwefaanana mbunejja neeva mu zinnaazo ne bakuyita kwekiika ndowooza oba neemupaakingako oba neemuyimirirako oba neemwekiika. Neevaamu abaami 2 emabega ndowooza n'omulala omu mu maaso avuga teyavaako. Ne babanga abadda gyali kuganga kirowoozesa n'ali ebbali nti mu butuufu alabika bano babadde ayogera nabo obudde essaawa emu kitundu omuntu oba okyasobola okulengera oba ekiri mu maaso buba bukutte naye ndowooza olw'amataala g'ekibuga simanyi butangaavu ki obwali mu kifo ekyo. Kati agenda okubanga oba abeetegereza oba abatunuulira oba ababaako kye bamugamba simanyi bigambo bye baayogera kuba naye saaliwo nti yagenda okuwulira ekintu nga kimukubye eky'amaanyi era eky'amazima yawulira ekintu kimu n'atalantuka n'agwa ngeri gyali asemberedde koolaasi n'akuba omutwe yagwawo nga yeevuunise. Era abakulu abo lwamaliriza omulimu gwabwe tebamukuba kitundu kirala kyonna era ebitundu ebirala byonna yenna wansi ali bulungi bigere emikono ebitundu eby'omubiri byonna okuggyako omutwe. Era naffe ddala mu kutuuka mu ddwaliro ng'olabira ddala omutwe gwe gufunye obuzibu. Tetwasooka nnyo kiro ekyo obujjanjabi obusooka twabufunirawo ku global aba traffic bwe bamuteeka kubanga obuzibu bwe bumala okugwawo abantu abatambulira ebbali w'ekkubo bwe buyambi bwe yasooka okufuna be bagezaako okumusika okujja omutwe guno emmotoka ziriyo ndala obutamulinnya bamuteeka ebbali w'ekkubo. Obuyambi obwo bwabufuna kyesinza kumanya nti yamukwatako oba yali musajja oba mukazi naye yennyini kutegeera kwe kwali kugenze naye nga yawulira nga akubwa emirundi nga 3 mutwe gwokka teyakubwako kitundu kirala. Kati awo aba traffic ekifo kye baali bayimiriddemu okutambula amangu okumutuukako nange simanyi naye nga baali omwami n'omukyala ba traffic era omu namusomako ku gundi nga ye Nalukwago be bamutaasa ne bakozesa booda eyaabwe ey'omulimu ne bamuteekako omusirikale omwami n'avuga omukyala n'amutuunulako n'atuula emabega Joseph n'atuula makkati. Naye ng'olwamukyusa bw'ati omusirikale omukyala oyo akugamba nti olwakyusa feesi bw'ati n'amubuuza si ggwe Junior kono ndowooza ekyo okuwulira ali awulira n'amulaba ng'anyeenya omutwe. Ennamba y'essimu yagifuna olw'okuba nti ne taata alabika ndowooza mumanyifu ennamba yagigaba bangi bagimanyi. Era omukyalo oyo yali mulungi nnyo n'akwata essimu n'agikubira muzeeyi w'omusajja taata naye kwe kunkubira bwito bwe ntuuka ku Joseph naye nga mukumukuba anti oluusi bakuba bagamba nti kino biki Junior ekigambo kye yawulira era n'ekirala kye madde neerabidde bwe bamala okumukuba ne baba n'alowooza nti oba bagenze oba yawulira era emmotoka okusimbula kw'emmotoka oba yali etuuse buwanvu kitamanyi naye yagenda okuwulira nga bagamba essimu ne badda ne bakola ki. Wano mu kumukuba kwennyini yawulira nga amaloboozi agagamba kitaawo ave ku mukama waffe bw'ataave ku kandako erinnya li kubanga n'olulimi olwogera omwana lu
terusituka bulungi naye ng'erinnya liri kandako oba kandwaho oba kandako bwe kityo ave ku mukama waffe bw'ataave ku mukama waffe kati wano omwana bw'agwa ku gundi balowooza ndowooza balesa afudde kuba yavaamu omusaayi mungi nnyo oguyinza okulowoozesa n'ali ebbali ti ono afudde era baali bamanyi nti afudde bwe kirabika kubanga bakugaba bwakubawo omutwe olw'okuba nti omusaayi gwali guzze mukama mungi n'ennyindo n'okutu kirabika gwakulukuta ku koolaasi nga kirowoozesa ali ebbali naawe ng'ozze buzzi ti omuntu ono ayinza okuba afudde kiyinza okuba kyekyabawaliriza ndowooza okuva mu kifo amangu ng'omulimu guwedde naye ng'ebigambo ebyo omwana yabyogera kyesimanyi oba kandika oba kandaka oba ani yamumanyi ng'omuntu bw'anaaba ateredde ajja kuba atubuulira naye nga yawulira amaloboozi ago. Mutabani wali mu mbeera ki kati essaawa zino? Ssaawa eno nsooka okwebaza abasawo kutandikira ddala n'eddwaliro lya Global Medical kigambo ekyo kimpubamu oba medical center oba medical care ekimu ku byo naye ng'eddwaliro eryo lisangibwa ku Church Road Kamwokya gye twasanga omwana ono abazira kisawe baasooka okumututeera baakola omulimu ekyamazima gwali mulungi kuba omusaayi omungi ogwo twagenda okutuukayo mu ssaawa omuwendo ogw'ekiro emmeka nga gutandise okukendeera kati ne tusula ku kimu obudde mukama singa atuyamba ne bukya ne tugenda okunoonyereza guva kitundu ki abasawo baatuwandiikira sikaana oba nkulage n'emunda n'ebyomunda kati baatuwandiikira ne batugamba tugende. So sikaani ziraga nti bawa watuufu? Sikaani ziraga kyenvudde nkubuuza nti oba tuli musawo nze kankulaga abasawo kye bannyinyonnyodde. Kati bw'otunuulira ekintu kino abasawo baatunnyonnyodde oza kirina kutuula kiti kiraba ne batugamba nti abakubi bano bwe baatunulira ennyo omwana teyaliiko muggo gusaze ku luba kubanga ekyamazima ne bwe mba nze siri mukazi bwekkuba oluyi lusobola okulekawo engalo zino tezaalabika tezaaliwo tewaaliwo muggo gusaze teoba baamukuba emiggo ng'esatu nti guno gwayise wano oba wano tekyalaga naye nga balabika baamukubisa ekintu ekigazi obulungi abansinga okumanya kye baayita nti kirabika kyali kigala kya mmundu kuba kyamumalayo oluba lwonna era twamusanga ng'azimbye ennyo toyinza nakumutegeera kati sikaani eyo ne tukeera Kampala Imaging Center ne bagikola bagikoze bulungi nnyo ne tubasasula naye bwe baamaze okulipooti yaabwe baatulaze nti oluba luno wano kati nga mmwe abaami bwemutandikira okumera ebirevu wano akagumba kali munda wano keekakutuse baakakutula oba na wano okwambuka kutu oba kiba kinyo oba kira yakaabanga nnyo okutu waggulu wano ng'otunudde sayidi ya left ndowooza kati ako kenkugambye akagumba ako kagundi kano kalaba akaddugavu kano kakiraka kano era olaba nti kaawukanye kano kali eno kano kali eno kano kali eno olwatika weeruli kati awo weewakutufu era olumbe lwonna obulwadde bwonna we bwabadde kati eno waggulu eno ekinywa nakyo oba kyasese tukuba kyakola ki basawo be bansinga okubimanya nze ndi mukadde kati ne batugamba ekifaananyi ekiyinza okukola ku mannyo kuba awo yavaamu amannya abiri kyembadde nerabidde okugamba awo mu kifo wennyini we yafunira obuzibu era ekifaananyi kikulaga batugamba tugende tukole ekyamannya enaggulu ne tuva Kampala Imaging ne tugenda enaggulu kati bwe baabijja eyo banyinyonnyodde kino kyekyenaggulu Naggulu hospital Naggulu bakunnyonnyola amannya ogalaba onnanga bwe gaakula kati bakulaga nti ebibino bino kino kyonna ekiddugavu kino kyonna kifu amannya kwe gatudde kiri bwe kiti kino
kyonna kyalwadde oba kyayonoonese. Awalamuko weewano olaba White ono era mutufu yenna baamusibye kati lino erinnya oliraba limisingawo olirengera ndiraba gaapu weeri kati eryokubiri lino yadde terina bakolaki oliraba entuula yalyo giraba eryo lyo balyejjiddemu anti lyabadde lyadde era oliraba nti livudde ku gannaago kati lino gonna mafu gano ogalaba nti naye ebibuno byako era kyoba olaba nti baamusibye nnyo yenna musibe tasobola kwogera talya tumukuumidde ku mazzi tumukuumidde ku juisi butundatunda ng'obwo tumukuumidde ku bintu ebiri softi talya anywa bunywi talya ne bw'okola akammonde tekayitawo kuba yenna baamugassa emba amannyo ndowooza baagasse kino na kino abasajja bano kyabadde kyekituufu kumutta oba just muwoninga bw'otunulamu nze nabadde ndowooza nti babadde baagala kumwasa bwongo oba makati wano kubanga olaba nti bwe yagudde tebazzeemu nnyo kumutaganjula tebazzeemu balinga abalabye nti oba omulimu guwedde okuddamu okumukwatako okwabwe babadde kumugjamu nti nze nalowooza nti babadde bazze oba kumugjawo bane byonna n'essimu mpulira baagitutte essimu yo baagimu era badde bagyerabidde essimu eyo babadde bagyerabidde naye nga yasembye okugikubako erinnya yaŋŋambye ye Giribati oba ye Giribati ani erinnya eddala simanyi bw'anaaba ayongedde okwogera okusingako awo era ddala anaamutubuulira before nga bino tebinnabaawo wabaddewo ku bubonero obulaga nti oba bamunoonya oba bamubbira amasimu oba kino nekino bibaddewoko sirina kye nali mpulidde naye ng'okuggyako nti omwana bw'akula omwana oyo ekyamazima bwe yavudde Makerere tetwazzeemu kubeera naye yeetongodde baana abalenzi mufuna ennyumba zammwe ne mukula ne mukola ki yeetongodde abadde abeera yekka oba abadde alina naye ate era bukya n'ambuulira nti maama nafunye essimu bweti mbadde sikiwulirangako waaliwo mabegakawe yaŋŋamba nti bamuyingirira ebintu bye ne babitwala ekyo ekyokuyingirira laputopu era bwe bayingira mu nnyumba kyaliwo bajja ne bamenya ennyumba ye misana naate ndowooza budde era bwali tebunnagenda wala nga mutuufu size essaawa ezireeta ennyo omubbi oyo ow'ekiro ng'agenda okusitula emigugu budde bwali bukyali baatwala TV baatwala laputopu suubira tebakwata ku kintu kirala yesebo mabegako era yaŋŋamba yagwa mu bakifeesi ne batwala essimu ekyamazima omwaka guno okuggwako ndowooza n'essimu erabika ebadde yakuna omwaka guno yakusatu yakuna kyerabiddemu naye nga ze essimu ze badde bazaagala nnyo oba batazaza bbeeyi simanyi ayinza okuba abadde akozesa essimu ndowooza n'omulala ze yalyetaaze bwentyo bwe nnyinza okikugamba naye nga sirina nnyo kyennyongerako nze ndi musanyufu nti obujjanjabi mbufunye bwe nkyasobodde okufuna ndi musanyufu nabo basawo bannyambye kati olwavudde ku imagi ne tugatta na kino ne batugambirawo obutereevu omwana mutwala Nakasero basobole okumukolako ne tukikola ne twebaza nnyo n'abantu batuyambye batubeereddewo kubanga akaseera ke twabaddemu si kangu tekabadde kangu nga si kasanyu nebaza nnyo n'emikwano gye ejja Tamale ayina emikwano nasanyuse naye ng'emikwano gye munnange gyansanyusizza kubanga bw'otunulamu omwana ono yatandikira Buddo Junior School okusoma kwe kyendowooza nti emyaka gitambudde abaana abo bamalira e Makerere omukwano gwo bwe guba si munywevu guba guweddewo naye nalabye abaana okuva mu Buddo Junior ku mwaka gwa Tamale yenna Buddo twabadde naye Nakasero Buddo yenna
ne tulaba abaana seeta hayi ku mwaka gwe bonna oba abaana babijjawa sinaako n'omu gwe nayise ndowooza bo bavubuka babimanyi naye nafunye essanyu nga ndaba wentudde bali abaana bannaye bazibu nnyo era mbeebaza bane namwe nga mufunye obuzibu nze nja kusituka nga maama temuntya kubabeerangamu kuba ne mukadde naye namwe mwabaddewo ku lwange naye ndaba abaana okuva ku Makerere University ku mwaka gwe bonna babadde nze ne mu ddwaliro baatuuse okutugamba bannange ebiseera bya covid omukwano tugulabye mungi nnyo naye mutuyambe mutuweeko kuwe tusobola okujjanjabira Joseph abaana baagala kukwata byuma kumpi kufuuka basawo mu ddwaliro bambi nga bataasa obulamu bwa munnaabwe bannange mwebale sijja kumenya mannya abamu sibamanyi baganda baffe bwetu bwe tubadde ne maama wa Junior ka Junior kaffe mukwano gwaffe weekend ono tetwabadde naye omaye ffe tubeera naye buli week nga tutematema ensonga ezibeera naye this week tetwabadde naye baade bamusse ebyaddala baade bamusse bana abasajja bakambwe batta so baganda bange mwenna abanoonya Junior temumukubira nnyo masimu asobola kwogera olaba nange kennyini nze abasinga okumwagala nandibadde mubawa n'ayogera naye waali wano naye sijja mwogeza tawulira bulungi tayogera bulungi kakati mbadde mbasaba abaagala omuyambako bamusibye nnyo ebyuma mu whatsapping kambawe namba ye tomukubira mu whatsapping oba oyagala muteerako ka mobile money munyigire bunyigizi omugambe Junior ku whatsapp ajja kwogera ndowooza ku whatsapp ayogera asobola okuddamu ayogera naye era akikola mu nsobi olw'amateeka g'abasawo so baganda bange mwenna abanoonya Junior baganda bange abeebwerwawo USA Canada Dubai Germany UK mwenna Junior kambawe namba ye eri 2+5 6 709 640 151 0709 640 151 0 musanvu 0 mwenda lukagana 15 mwenda 0 musanvu 09 640 151 oba omunoonya oliwebwero gatako +256 namba yeyeeyo omuteerako akajuisi n'anywako omuteerako kajuisi n'abeera nga yeebagala bamunoonya mwenna mu whatsappingeko bambi naye ng'embeera bwetyo embeera si nnungi naye twongere omumusabira twongere omulabirira mwebale mulaga mukwano baganda bange mwadde mumbuuza abebweru Junior baganda njagendayo ndabe mami atubuulire ekituufu ekyabaddewo ekituufu kyekyo ekyabaddewo abasajja kiraka babadde bamufolowinga kuva ku makya because emmotoka oba wakasiba oti nti olinze oyogere n'owa mobile money ogenda olaba ate emmotoka ekusibirako kitegeeza nti wabaddewo olukwe kuva ku Makerere nga bamulinnya Kagere okitegeera so kati oba n'owa boda yabibaddemu oba teyabibaddemu musajja wattu kati embeera ye so tulina kubeera kati kwegendereza tulina okwegendereza muganda wange Kaye muganda wange Isima muganda wange baani awo fenna baganda bange twebereremu totambula kiro Junior yatambulira mu mmotoka leero kyabadde era kyova olaba nti Junior yatambulira ku boda oba yabaddemu simanyi ekyamazima bw'anaatereera anaaba ayongera okubabuulira lwaki oba jjaamu ye yamuwaliriza omanyi nange emmotoka ngivuga era njirina ne mbaamu lwe binkwata naye era sikozesa boda nnyo kiri awo Junior si wa boda simanyi simanyi simulabanga kunze nkola embeera nnyo naye ajira mu mmotoka newe kaba kagendo wekati ajira mu mmotoka tozo obudde bwali bumuyiseeko obuyingire ewuwe oba yafuna mugole nga bwesukanga emutodda simanyi mukamwana ayinza okuba yafunayo omugole nga yamuteeka ku bunkenge nti mukamwana nno olyose n'okyogerako mukamwana taata yagamba tumunoonyeze mukamwana n'atuwa omulimu nze ne Kasuku okitegeera nkuwulira ssebo era mbadde nzize ompa omulimu mu butongole
tunoonye mukamwana oba yamufuna yakuleetera mukamwana mufuna sinnamufuna ssebo tonamufuna naye essaawa eno mukamwana ogira omulese tumale okutereeza embeera zina okunoonya oba ekyamazima ojja kuleeta omwana w'abandi mu bulamu buno bwe tukyalimu oba mu mbeera eno eriwo essaawa eno sooka onoonya obulamu Junior kuba kati ekiriwo abasawo baatuwadde wiiki 6 ng'akolaki okusobola okuba nga kuba kati omukamwana oleeta wakufumba anaaba afumba ki Junior kati talya mmere tanywa caayi tumukuumira ku bintu ng'amata agannyogoga juyisi batugambyeko ne seriraaka bino abaana abato bye bali obimanyi kaye yanywa nnyo seriraaka otyo andeetereko omukebe ngwetaaga kaye mugambe tugenda gukuwa ne otisi tumuteeke mu kabulende eyongere mumeketemu ntuufu yazze buto kati ne bompita ku mukolo ogufaanana gutya sinza kuba nti mukamwana asooka abeereyo bw'aba gyali naye sinnamulaba ne mu ddwaliro ndabye abantu bangi oba yajjidde mu bangi simanyi mukamwana ayinza okuba taliiwo ayinza okuba oba gyali obanga taliiwo obanga kyonna kyekiri naye ng'abeegwanyizwa kati gwe omulimu gwe baakuwa obadde otuuseewo omulimu gwe bampa nze era ndi already kiri mu gundi buli kimu kiwedde simanyi kasuku saidi ye naye nze buli kimu kiri baakugamba omunoonye ng'afaanana ati ng'ayinamu tetwagala bantu banaatuzza mabega nga olina okuba nga oyimiridde ate n'ekyo era mukola n'ekyo mukola nsobi kati olaba ze nafuna mwami mirundi nga tukyalina mu bupangisa tuli bato maama oyagala tuzzaayo ate eyo naye bw'ogamba alinamu kitegeeza twongereko bwongezi kuba noono naye ayimiridde kati ate tetwagala funa nga wa wansi ate ono nga yasitula okitegeera asitula abakazi tuliwo okuweebwa akole nnyo omukyala amufuna amukolerere era amuwe mukyala by'alina okuweebwa naye bw'onaafuna omuntu azze n'ebintu bye tafugika tosobola kumukuuma nga gwe bw'omwetaaga kati nze olwali mwami mirundi taboggola ne mmuddamu kuba najja ndi mwana muto siina kye nnina yes kati bw'anaafuna abo oba biki bye mwagala mmwe oba mamotoka oba simanyi bugagga bwe mwetaaga bwe munaafuna oyo najja nabyo tajja kusobola kumufuga munoonye omuntu mukole oba bakole naffe abazadde tunaaba tulaba eki bwe tubatereeza mpola mpola naye nga mwebale kubeera wamu ne Junior tumwagala nnyo mami katukusiibule baganda bange mwenna abali e Bulaaya awo Flavia Denzera Juliet Zawedde bamuvawala mwenna baganda bange mwenna abali awo mu diaspora US awo Boston California wonna baganda bange Junior musobola omu whatsappingako musobola kanamba ke kwe kali kajjira manya enamba eri manya gane Junior jembasomedde nze nno gy'osomye nagifuddeko ngitegedde eri manya ge omu whatsappingako n'omugamba eri manya ki nobeera ng'omuteerako konna bakajjuiso bakasiralaka n'akanywa kuba katakyalya anywa bunywi ali mu ku drinks zokka ate ziri soft zaaliko osobola osindika sente nga zigula hard drink nazikonvatinga naziteeka mu soft drink okitegeera so baganda bange mwebale nnyo mwebale ddala ebituufu byebyo maama kyayogedde kyekituufu bamukubye tweyanza nnyo tweyanzegwe mwebale nnyo mwebale ddala maama tweyanza nnyo kale sebo namwe mwebale okutunoonya mwebale okutwagala mwebale okubeera wamu n'omwana wange kubanga ekyamazima ffe abazadde tuzaala abaana ne tubateeka ku nsi naye ababalera baba balala tuleera ne tuyonsa ne tukuza naye omwana tomulera bw'omu oba tomukuza bw'omu kubanze kati Joseph Okola yava Makerere mala n'omwezi nga simulabye naye akulaga abaalya anywa kimanyi talina mukyalaka n'ensuubira abeera n'abantu nga mmwe mwebale nnyo
tweyanza nnyo Joseph mukwano gwaffe tweyanza nnyo tweyanzeeke mwebale nnyo mwebalire ddala